Don't worry where you get it. Don't sweat it. Have it up, but then you let it. God made it. Look around. Don't look at man. Not take it. Re-elect it. God stop. You don't listen about me, myself, and Mr. Agade representing Kakos Facts 256. You don't know. Mwana mubere komuja chiraba. Amazima genye. Walai. Abali ku Kakos Facts 256 mbaniriza mwe bali kulaba na kusubscribing abambi abaliking atemwe musinga ekyo kyemukola kiyitirivu mbadde ndyawo nga ndaba Bebe Cool nga postinze certificate gye bamuwadde okuva eggulu nasoose ne ŋŋaana okukola story eno naye ne ŋŋaaka mmalegga Bebe Cool saba okulikayo eggulu mu musomo siyinza kumanya omusomo guno gwabadde gwabalondemu oba mmwe be baayise abagenda okusomesa abalala kambuuzeemu Uganda Culture Center mwebali lagadi mwebali mbuuza abayimbi abalala bo banaategeera ddi bye babasomesezza certificate twagirabye nga webaza genosale byonna byakukoledde n'okubabeererawo ng'ayita mu Operation Wealth Creation. Omusomo guno gukwata ku bannabitone bonna mu ggwanga bagenze okulaba abalina okusomesebwa yemmwe mweka babalala bagenda kubasomesa decrates z'ebitone byabwe kubeera mu musomo bwemumaliriza okubeera mu musomo babawa certificate ne sente nga muvaayo Geoffrey Lutaya yakikubye bitya nendowooza ebintu byogamba tamanyi luzungu manya biki ebyo byakoma eri mu kulayira kubanga abamu bamulaba mu kujja okulayira ne bagamba katuwulire bwakubaza isweya naye awo n'atukubirawo kati mu ngeri y'emu okwogerwako okusookedde ddala mu palamenti kwekwo kati mufe naye ng'ekyo yakimaze kukakkana ng'asabye honorable speaker first of all zabadde wali oluzungu nga luyitirivu nga lusufu nga lulungi bitya kukakkana ng'atadde ensonga y'oluguudo n'agikuba wali songa yazimaze n'azikuba wali naye ate ekyo abeeka kuuto mwalondo omubaka gwe waawe wali olabye Judith Babirye ng'ayimiridde ku fulo ya palamenti ng'ayogera wuyo yagula za ambulance abeeka kuuto ambulance 2 mbuulira ya ambulance ya Katolubwama gimbuulireko gingambe nti eri wano waawe wali olabyewo ambulance nedda n'emu naye Katolubwama ng'ovuma abanuupu ng'obavuma gwe wakola ki ng'oli mu palamenti. Thank you so much, Honorable Speaker. My name is Lutaya Geoffrey, a member of Parliament representing Kakuto constituency. I rise to make my maiden speech in which I equally raise a matter of national importance that affects a lot of people from my area. The matter I'm raising, Madam Speaker, is about a dangerous road known as Chapa Kasensero. Chapa Kasensero is a 41-kilometer road that connects the communities of Kasensero landing site to Chere, Mayanja to the main road, which is Mutukula Kampala Highway. It has been in very bad state for more than 30 years. Madam Speaker, on that road is an area known as Tome. Whenever it rains heavily, Tome submerges, making that road impassable. Quite impassable to the extent that whoever insists to use it has to use a boat. So you can imagine people using boats on the road. It has caused a lot of poverty amongst the communities of Minziro, Chere, and even Kasensero landing site, because most of the times those people don't have access to markets to sell their agricultural products. Apart from the poverty, Madam Speaker, Chapa Kasensero Road has caused a lot of fatalities. Giving you an example, Madam Speaker, of a pregnant woman by the names of Nabuma Stefania. Nabuma was trying to access antenatal care from Kalisizo Hospital. Remember, it is 77 kilometers from Kasensero landing site to Kalisizo. Nabuma found the road impassable. She gave birth at the roadside, died instantly, and even the baby did not survive. Tuliawo nga tulaba Juliana Kanyomozi nga waddeyo obudde abawagizi be ayogerekoko nabo live ku Facebook. Kibuzo ku kibuzo, ansa ku ansa. Anyirira ngo 22 kumba ali myaka nga 4 n'omusobi.
naye omukyalo ono yakavala okuzaala gye buvudde ku mwana takuze genda myaka 2. Hey guys, hope you're doing good. Hope you've been taking care of yourselves. I'm doing fine myself. Listen, a quick one. I said that I would be taking your questions on the next episode of Sit Down with Yana. So if you have any questions, anything you want to know, anything you've been wondering about, please drop those questions in the comments below. And I'll be happy to answer them. Okay? Bye. Love you. Sususo omwana ono ne mususuuta buli ndaba buli wamu mususuuse agenda kudda ndowooza muweeyo ku jjinja naye luli mubadde temumumanya temumutegeera temumulabawo kati yali ku peegi zammwe buli wamu muwaana ye era manya biki kati olwo mumanye nti ate singa abadde mu mbeera emusobozesa okukola ebintu ebirala ate yandibadde aweesa nnyo eggwanga lino ekitiibwa. Mutereze ku mbeera z'abakozi bammwe mwe bakolera emirimu kati omuwala oyo bwajja pulaani ki eri ki bujja kumuwa buwi mudaali oba kumukuza mu poliisi sitole ki IGP nandibadde nsaba nti tetumuwa buwi jjinja embeera z'omuntu awangudde omudaali ng'oyo zirina okukyuka bonna abali mu poliisi n'abalala bonna mu ggwanga bamulabireko okisegeera bagaye nti yono naye anyway katukitwalira awo tetujja kukifaako muyinza okuba muyina ate ekinene kimupulanningidde mwebale kutulaba na kutugoberera Mukama kuume.